Bobi Wine teyakomye kukola byafaayo byokka e Kawempe wabula yayogereddeyo ebigambo ebyatadde Museveni ne gavumenti ye ku bunkenke era nga mbutuufu oba nga yeggwe gavumenti eri mu buyinza toyinza butatya bigambo bye yayogedde. Bobi Wine mu bigambo bye yagambye nti mu kaseera nga Museveni agezaako okunoonya engeri gy'anaafuga Uganda, bannayuganda be baamusuzanga era nga be baamuwanga n'ekyokulya wabula bwe yatuuka gye yali alaga teyajjukira gye yayita. President yabagambye bw'ati. Bwemulabanga bagezezaako okwata omuntu nga bamenyera amateeka tebabakkiriza kuvaawo, kino kye kiseera mulina okuyimirira. Njagala okusembayo nga mbagamba kyeddembe lyammwe tebagenda gibabwera bwereere, muntegeera, tebagenda gibabwera bwereere mwe mujja girwanirira kubanga kano akalulu kawoomaapu tupulaninga kwenunula mu ddembe. Naye ate babireetamu ebirala njagala bamanye nti tuli bato okubasinga, tuli banyiivu okubasinga, tuli banyala okubasinga. We don't have so much to lose. Ate ekisingira ddala obukulu tuli waffe, tumanyi buli kawonvu okateekeddewo bansenga busenzi kuyo bwe baali bajja kwetwabalangiriranga amakubo kwetwabawanga n'emmere kati osobola okwekweka mu buli nnyumba ne bagamba mwana wange yingira imwe nebakisirekerawo ng'abategeeza ti kino kiri mu mikono gyammwe, kino kiri mu mikono gyammwe bamaama ne bataata, kino kiri mu mikono gyammwe. Yegwe muyina essuubi ly'abaana bammwe, mbasaba ku ssaawa 12 ez'okumakya bagambe nti ekiri Kawempe nga layini zikoma eri. Alright. Kankole okwongerezaako kwange. Banyawo ne bassebo mwenda bampuliriza manyi kuno Museveni kwoli, Ddamulira kwoli, Maria Mungu Ddamulira, James Birungi kwoli, Eme Katabazi kwoli, Franka Tumwesigwa kwoli, n'abatujju bonna kwebali. Njala tegeeza bannayuganda mwenda besimayo mufaanana. Amateeka ga Uganda malambule kufu nnyo. Omuntu yenna agenda okukwatibwa poliisi eba eyina ensonga lwaki egenda mukwata kuba bayaguliddwako omusango era nga ne reference number weeri eraga nti omuntu yeetaagibwa oba awandiikibwa ekiwandiiko kibakuntumya okuva mu kooti ajeyeyanjule ge mateeka aga. Era mwaka akawaayiro emmotoka yonna erina okukima, emmotoka eyo erina okuba nga emmotoka ya gavumenti, ng'emmotoka either ya poliisi nga yeekukimye kubanga poliisi yeteekeddwa okukwatisa amateeka n'ebiki n'ebiragiro. Police is there designated to keep law and what and order. So whoever come to arrest you is supposed to be a policeman, well dressed, and he is supposed to introduce himself before he make any arrest. Omuntu ali mu ssemateeka ya Uganda akkirizibwa okukwata omuntu wa poliisi era emmotoka alina okukozesa ya poliisi era nga ayambadde ebyambalo bya poliisi si w'amagye. Emmotoka yonna ejja okuwamba nga si ya poliisi kitegeezezza obumenyi bw'amateeka. Gwe nnyabo kyali wange muganda wange etteekera likugamba nti omukuumi w'eddembe yenna alina kubanga alina erinnya ku uniform ye. Omukuumi w'eddembe feesi ye erina okubeera ng'eri open ng'eri fully recognized kubanga ne mu kooti bakubuuza who is the witness, ani mujulizi yabaddewo ng'alaba. Lwaki mu kooti eriyo ba witness? Omuntu wajja nga yambadde akakokolo n'akuwamba oba n'akkuba ogenda kutegeeza otya ensi nti oyo yankubye ekibooko kubanga you can't easily identify him or her. That means whoever covers his face is not supposed to arrest anyone. What they are doing is known as kidnap, and which is against the law of Uganda. Chichechiddako. Emmotoka ya drone yonna bw'ejja ku kitundu okuwamba omuntu, you have a right okugiteekumirako omuliro n'ogiteekako omuliro n'eyaka. Ezisinga zigira mu private number, ze namba ez'abantu aza bulijjo. Taxi eba ekima ky'okukwata.
drone eriko enamba za bulijjo ekimala ky'okukwata nga teriko namba za poliisi. Muyiga okusoma amateeka amatono. Omuntu ataddeko akakokolo okukwata kitegeeza is not a public servant. Oyo mutujju. We don't negotiate with the terrorists. Nchidamu, the law doesn't negotiate with the terrorists. The law doesn't negotiate with the kidnappers. You have a right to defend yourself at any cost. Emotoka ene jokukwata nga teri registered mu namba za police. Eyo motoka y'ababumenyi b'amateeka muliro addembo gikumako omuliro. Parliament yazeegaana, police yazeegaana, amagye gazeegaana. Babeeganye tebamanyi okujjako wa pick and play. Felix Kulimba yagente bamanyi they are out of law. Those are law breakers, not law enforcers. Do you copy that? Tebalina wadde olukusa olufulumya essasi n'erimu kubanga they are not designated for those missions. It's supposed to be police. Oyina right ekuba omuntu ettaffaali ku mutwe. Oyina right ekwata ecupa nga n'omafuta n'ogikuma ku mmotoka eyo n'eyaka. Teri agenda kuvunaana kubanga bazze bamenya bamateeka already. If someone comes in that way of breaking the law, then you need to protect yourself before it's too late. Don't let those mafias to disrupt the peace of Uganda. You have all right. Bachali bange mwana jemuli, and the message loud and clear. These are criminals. They are not supposed to be in the community. The laws are well established in the Constitution of Uganda. It's the police which is supposed to keep law and order and arrest on behalf of the courts of law. Not any face. Simanyi jati, simanyani, no. Bwewagwa accident, motoka chejjo kuchima omuntu wagudde. Bwetaba ambulance ba motoka ya police, lwaki si drone? Police bejo kwata omuntu nge mukimye ku kyalo. Police egira motoka ki? Uganda Police 999. Lwaki si drone? Drone bazita kula michango kumenya mateeka. You have all right to defend yourself. Eze motoka muzoche banyinizo bajja kuvaayo ngoma zo jocha kubanga eri mumenyi bwa mateeka. Musoma amateeka mukwate essimu zammwe ez'obuyonjo mugende ku Google Play mu downloading Constitution ya Uganda musoke manye rights zammwe n'amateeka bagagenda. Police emenya amateeka, Damulira amenya amateeka, James Birungi amenya amateeka, Muhooza amenya amateeka. They are not supposed to kidnap anyone. If someone has committed a crime, it's the police to open a case against him or her. Then there is someone, that person, to report himself or to get arrested in case he failed to report. Tebalina supposed di kukuba. Ekikula ky'okukuba kyennyini kimenya amateeka. Kyovula poliisi mu nsi zakulegamba omusajja ajja bw'aba tali mu ngoye za poliisi ajja bulungi nnyo n'akwetega. N'akwata mu nsayo naga please stop police n'akulaga identificate. Teri musirikale mu diaspora asobola kukwata Jake nga tamaze kugamba police nga ne kaadi agijjeyo. Ne mu Uganda bwekirina okubeera. Era akugamba ndi wa poliisi leeta ebikwogerako oba tukutte ku musango gundi naye olina olukusa olukubira looyawo oba olina olukusa olusirika kuba buli kyoyogera kijja kwongerwa ku fayiro yo. Ge mateeka amatuufu. Mu Uganda olukwata nyoko, kwata kitaawo, kwata jjajjaawo mu kabangali wansi. Nomala essaawa ennaku myezi nga togenze mu kooti bumenyi bw'amateeka. Gwokimanyi gwa poliisi yazze ku mulyango goba mu kisaakaate kyo nga talina lifarensi wadde alina ennamba wadde alina erinnya ku kooti ng'ayingidde buyingizi by force naye aba amenya amateeka ali mu kifo kikyamu. Musoma amateeka weegali. Ne mukwata smartphone mubeera mu TikTok z'abeeyambula, mubeera mu bukinaakukka, mubeera ku live ez'ekisiru zaakulaga bukyanga muluna amabere g'abanyammwe, mulunyaga ababba girlfriend, mulunyaga abakyala bammwe, munatera kuluna agaba neighbor.
temukutanga butategeera temusobola okwebera mu mateeka ne mmanya amati muve ku mabeere muve ku bakazi abakazi temujja basobola katonda ikayi abamanyi nammwe abakazi mulekerawo okwefuula batabayi mateeka mumanye ku musome ku mateeka constitution kugogokupuleku eri kuliko old version ne new version soma genda ogiteekemu osome rights zo obuvunaanyizibwabo nga munnansi munna Uganda ojja okitegere nti owa polisi wakusanga ng'oli well versed with the law tamala gakumanyiira naye mmwe mulya buli omu ali awo bwe twatandise okusomera abantu bati bagabamenya mateeka bazze okukwata ku muntu kubanga bakimanyi nti kikyamu polisi erina kunoonya bazzi ba misango